drone gye balonkinga omulundi gumu n'egenda n'etulika n'omuntu tedda ekozesebwa omulundi gumu bwe guti. Kakati suicide drones zibadde 23 Abarasha era basindikiddeko emizinga gibadde 14 ekika kya cruise. Ekifo ekisinza okuba nti kikuba gubadde mwalo oguyitibwa Odessa era bagambye nti air defense system mu kibuga ekikulu ekiyitibwa Kiev bagamba nti nabo basobodde okuba nti bakobeddwa. Kyekibuga Odessa ekisinza okuba gubadde kumpi mulundi gwa kubiri bakulengeza ebipapajjo bya rockets drones atuliriza cruise missiles ezeggwanga eritibwa erya Russia ezigenze maaso n'okuba nti zikubiddwa. Kakati ng'ogyeko ataaka egenze maaso n'okuba nti ebadde ku mulundi guno ataaka obulumbaganyo obukoleddwa still eri mu bitundu ebiyitibwa Kiroviski district eyo esangibwa mu Crimean Peninsula eno Omurasha yafugayo Crimea naye wabaddeyo ko olulumba luno kigamba okuba nti lukoleddwa Ukraine oba lwe lunyiizizza abasajja Abarasha. Aba-Ukraine babadde tebannaba kutubuulira nti oba waliwo omuntu yenna afudde mu nnombe ezikoleddwa eggwanga eritibwa erya Russia. Naye bagamba nti waliwo kuna explosion ez'okubwatuka okuliddwako mu bitundu by'e Crimea era nti ebizimbe ebimu abantu babadde evacuated baggiddwawo abantu nga2,000 baggiddwawo. Ye Ukraine egamba nti badde ekyetegereza erabe ennumba za Russia ezikoleddwa mu kiro ekikeesiza olunaku olwaleero zibakosezza kwenkanawa. Otherwise bagamba nti bakyetegereza bizimbe emeka ebikubiddwa kubanga ebimu ku bizimbe birabiddwako nga bituntumuka omuliro wali mu kibuga ekiyitibwa Kiev ne mu bitundu eby'eggwanga eryo ebigenze maaso n'okuba nti birumbiddwa abasajja abayitibwa Abarasha mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Wenatuliriza ataddeko Pale FM ekulira omuntu wa bulijjo kale n'ebifaananyi ebigenda maaso n'okuba nti bivaayo bakulengeza air defense system ezibadde zikola omulimu nga zigezaako okulabula sirens oba obugombe obulabula bwe buto buteereddwako. Videos ezivudde mu bitundu ebiyitibwa Odessa abalaga apartment eziwerako nga zikubwa. Kakati ekyebuuzibwa eggwanga lino erya Russia lirikomya ddi okulumba eggwanga lino? Ekyokubiri suicide drone eno gye bayita Shahed 136 tugiwulira buwulizi abaffe nga bwe nabagamba nti olutalo luno erabika yafuuka show ya byakulwanyisa. Engeri gye yafuuka show oba omwoleso gw'ebyokulwanyisa ne tutandika okutunuulira ku systems oba ebyokulwanyisa ebyenjawulo ebiri wakati mu lutalo. Kati mu kibaddewo olwaleero drone gye bayita Shahed 136 yeekulembedde drone zonna suicide drone Shahed 136 nkola ya mu Iran eno kigamba okuba nti yesuza abasajja aba Ukraine ku tebuuke tebeebaka akantu k'omu Iran ako ke bayita Shahed tebakyebaka era ke kakulembeddemu ennomba olwaleero kamutawaana kabayisa bubi olumu bakabaka olumu ne kayitawo era nga bawulidde Ukraine kubanga ennomba zibadde 63 Ukraine egamba nti tusobodde okukwatako ennomba 37 kitegeeza ezisigadde ziyiseewo. Kati balina enkola gye bakakolamu ne babusindika nga bungi. Kati Shahed oyo abayisa bubi kakati ate nno ebintu bwe binyumira tolaba nti balina Shahed Abamerika baleeta vampire baleeta vampire egenda okukwatanga Shahed ono kubanga Ukraine alajanye agamba nti drone y'omu Iran gye bayita Shahed mubeeko nekye mugikolera. Amerika awulira n'agamba nti ogambye ki nti mubeeko kye mukolera drone gye bayita Shahed empisa bubi emmalawo. Amerika n'amugamba sirika kati waliwo package empya egenda mu Ukraine mulimu n'ebyokulwanyisa ne sente mu byokulwanyisa bagenda okutwala mulimu bye bayita vampire babireeta specifically okwata drone y'omu Iran eno gye bayita Shahed. Kati vampire oba naamukuwadde naye bwe nkomawo ngenda kukubuulira Shahed yaani ayisa obubi aba Ukraine abasuza tebeebase. Sawa zigenda kuwera w'ekitundu ebiz'okumakya time check ebikuleeteddwa MTN Momo Pay nyiga star 165 star 3 oba okozesa Momo app okusobola oba okusasula mu ngeri ennyangu era yeesigika. MTN Momo Pay ya bwereere.
MTN Mobile Money Uganda Limited elungamizibwa Bank of Uganda. Funa kaboda super okuva mu MTN kati ku miwendo egikendeezeddwa ng'osooka kusasulako emitwalo 49 zokka. Olwo balansi omusasula empola nga buli lunaku osasula siringi 833 zokka. Weefunire kaboda super ofune GB 2 eza data wa MTN ow'obwereere ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 8. Funa kaboda super kati okuva ku dduuka lya MTN lyonna okwetooloola eggwanga lyonna. Everywhere you go, MTN. Omuwanguzi w'amakaga kyasinze okubaga omulembe ku kyalo Justin, twandyagadde okumanya kiki wakola osanga nakakyo kigezaako. Nafunawo kitoni okuva mu Finance Trust Bank era kyansobozesa okusembeza amazzi mu maka gange okuva mu kitongole kya National Water. Eyo y'engeri gye nasobola okutunda amazzi eri mmwe na buli muntu w'omu kitundu kino ne ssente ze nafissaawo n'engula tank nsobole okulembeka amazzi g'enkuba gano ge nkozesa okufukirira ebimera byange mu budde bw'ekyeya. Kati nsobolera ddala okuliisa ab'omu nju yange n'ensasula ebisale by'abaana bange eby'essomero mu budde n'okusasula looni ya bank mu bitundutundu ebitonotono kyangu bwe kityo. weefunire Trust Water and Sanitation Loan okuva mu Finance Trust Bank olwaliiro okyuse obulamu bwo. Finance Trust Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Kanali, essimu egenda kunzita. Essimu egwako mangu omuliro. Wawulidde ku Infinix Hot 30? Infinix Hot 30 ejjirako eryana ericharginga amangu ennyo nga mu ddakiika 2 libeera lijjudde era nga lino likutwala olunaku lwonna. Kw'ogatta kamera ya 50 megapixels, RAM ya GB 16 ne storage ya GB 256. Osobola okussaako firimu ezisukka mu 100 n'ebifaananyi okutuuka ku mitwalo 2.5. Leka naawe. Lengera, gula Infinix Hot 30, weefunire GB 3 eza data wa MTN okumala emyezi 3. Genda ku dduuka lya Infinix oba MTN ofune Infinix Hot 30 nga stock ekyaliwo. Everywhere you go, MTN. Bulijjo omusingi gw'ekirooto kyo mu kufuna ettaka okulikuuma wamu n'okulikulaakulanya kutandikira mu kukolagana n'abantu batuufu. 3 Ways Property Consultants Limited bebaza okukunaazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku muzuuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku miliyoni 6 zokka. Kati funa ettaka eryesigika okuva mu estates zaffe eziteekeddwateekeddwa obulungi nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola ku 3 Ways ekitwawula ku balala. Ettaka tulina lya byapa byokka era nga tukuyambako okukola ku nsonga endala ez'okussa ku ttaka omuli land surveying and documentation, land settlement, farm management n'ebirala bingi. Tukyalireko kati mu maka gaffe agasangibwa bweba ku Mityana Road ku kizimbe kya HB Complex oba okutukubirako ku noti 752 721 763 oba ku noti 393 eri noti emu. Kati kwe kufuna mpola okyasobolera ddala okufuuka landlord. Poloti zaffe zisaliddwako ebitundu 2 ku buli 100. Kopa buke etuuse ku antena decoder yo. Star Times ekwanjulira buke empya gyetuumye Kopa buke ku antena decoder yo ku mutwalo gumu mu kakaaga zokka buli mwezi. Okweyunga ku Kopa buke erigwe antena nova customer nyiga star 165 hash oba onyige star 185 hash okulinnyisa decoder yo edde ku Kopa buke. Star Times new buke, beautifully packaged. Kulwa lususu oluganvu n'omubiri omuweweevu kw'ossa n'akawoowo kozesa ebizigo bya Wonders buli lunaku. Bino bikoleddwa okukuuma olususu n'omubiri. Okuva leero gula Wonders Petroleum Jelly, kino nno nga ky'amakaago okufuna olususu olugonvu oluweweevu olunaku lwonna. Weesiige Wonders Herbal Jelly akuuma olususu lwo nga terukyuse. Wonders Baby Jelly ng'ajja kukuuma ensusu z'abato nga nnamu bulungi era nga zirabika bulungi. Naaba ne Wonders Shower Gel weeyagale n'obweweevu bw'olususu lwo. Gula ebizigo bya Wonders okuva mu maduuka gonna ko ne supermarkets ezikulinaanye oba kuba ku simu noti 393 33 35 55. Wonders Petroleum Jelly weeyagalire mu mbeera ennungi obudde bwonna. Omusajja namukolera kukola tuni. Kanali, essimu egenda kunzita. Essimu egwako mangu omuliro. Yali marketing manager wa Move. Infinix Hot 30 N'atandikawo biwanda naye ne kwolunga mwezi
amangu ennyo ga mu ddakiika 2 namusaba bizinesi n'agamba antekako kata kamera ya 50 megapixels, RAM ya GB 16 ne storage ya GB 256. Osobola okusaako firimu ezisukka mu 1,000 n'ebifaananyi okutuuka ku mitwalo 2.5. Leka naawe. Lengera, gula Infinix Hot 30, weefunira GB 3 eza data wa MTN okumala emyezi 3. Genda ku dduuka lya Infinix oba MTN ofune Infinix Hot 30 nga stock ekyaliwo. Everywhere you go, MTN. Kino bonna abaagala ebirungo ebibayambako okukola ng'eddagala bakikakasa nti Bariki Spices fa bali ku ntiko mu kutabula ebirungo ebiwoomesa enva, emigaati, kaawa ku chai ate nga ddagala lyennyini erigoba endwadde mu mubiri omuli piraawo masala, chimasala, jinga, mixed spices, chismix n'ebirala bingi kati gw'atannabikozesako osibwa era okyatawaanyizibwa n'ebizibu ng'okulya ebitawooma, endwadde z'amannyo kw'ossa n'okulemesa omubiri okufuna ekiriisa ekimala. Bariki Spices tusuubuza awamu n'okutunda akamu akamu. Aba hotel mbazigiridde bomba nga mwagala okuuma bakasitoma abamu ate nammwe abali ewaka ekana kansajja akagenda bakumira amaka nga muli talatiimu saana. Bariki Spices basange ku offices zaabwe enkulu ebweyogerera ekirinnya okumpi n'omulongooti oba mu Kasubi ne mu supermarket zonna mu ggwanga. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0756 803 349 ne ku 0786 227 214. Bariki Spices. Akawoowo. Owayeko esimu yange ojje kuya kikukyakyo battery badde ejjudde naawe eri ku 100%. Nteeko njagala ku 200%. Eno offer ya Manda Mobile empya nkabwe boy leero internet yonna ngenda kuginyumirwa sivaako. Koleza gula sim card ya Manda Mobile ku 2,000 zokka. Ejjirako MBs ez'obwerere, eddakiika ez'obwerere, SMS ez'obwerere ne mamo obwerere. Osobola n'okufuna bando ya GB 2 okumala wiiki ku 15,000 zokka. Okukozesa layini ye ya Manda Mobile nyiga *149# oba genda ku Manda app. Manda Mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. The inside story. Ensonga y'omunda tukutambuza ensiyonna mu bbanga ttono nnyo. Amawulire n'okwekenneenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story. Ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN. Everywhere you go. bwetambula bwetyo atuliza akyataddeko Pale FM ekulahira omuntu wabulijjo webule nnyo webule ddala tugenda kulabika nti ate tweyongerayo tuli musawo esooka eya Inside Story Superstar Nursery Primary School kansokemba kujjukize nate era bagamba nti essomero lya Dine Boarding liva ku nursery paka ku primary ey'omusanvu basomesa omwezi naddala yatandika okusoma ebyeddiini n'ebyensi byonna babisomesa baga nti omwana bamulabira bulungi nnyo bamuliisa bulungi ate nafuna omutindo omutuufu ddala bali wali seeta mukono kilomita 16 okuva e Kampala Jinja Highway era ne bagamba nti okumanya ebisingawo ojja bakubirako ku nooti 7 2 10 5853 ne nooti 752 79 aba Superstar oba obafuna buterevu nnyo. Dr. Irene Asiyo yina okujjukiza nti omusajja ng'omusulo gukufuukidde ekizibu ofuuyisa buli kaseera gukubalagala sako okuwulira obulumi ng'ofuuyisa olumizi bw'omugongo ofuuyisa gwa kyenvu gulimu omusaayi agamba nti kaakati bwawonye dda wandiba olina ekirwadde ekya prostate cancer. Musawa Irene Asiyo n'akutegeeza nti agenda kujjanjaba endwadde zino osuuke walina pressure sukaali bizimba hemorrhoids endwadde ez'amagulu zonna weekwate Dr. Irene Asiyo era gwe yeetaaze okukebera n'okujjanjabwa essimu ye erina 757 616 346 nooti 757 616 oba 0785 13 788 Modus Management Services ebukoto webale ekizimbe ekya Kamure opposite bukoto White Flats bakujjako stress opangisa bagamba nti beekwate tebasobola okubanjiza babanjewe ompangisa landlord olye za kumukeeka bali ku nooti 783 68 55 29 oba 070355 nooti 779 bamudus beekwate gwe landlord Indian Institute of Health and Allied Sciences bone bagamba nti bagenda kusomesa gwe yamala sini yokola ne sini omukaaga diploma mu nursing weeri genda osome diploma mu midwifery diploma mu pharmacy ate nga bagenda kusomesa
ne diploma mu medical laboratory technology, certificate mu nursing midwifery pharmacy ne certificate mu medical laboratory technology byonna bagenda bikusomesa. Bayina amasomo abayina laboratory ne library ez'omulembe era bakujukiza nti bakulagana n'eddwaliro ly'Ebutabuka CWL Kayunga wakati mu kutendeka abayizi. Ministry ensonga z'ebyenjigiriza bakakasa ku Bombo Road yawo opposite ne YMCA aba Indian Institute of Health and Allied Sciences we bali era bagamba nti gweyagala okusoma obusawo essimu yawe eri noti 553 mukaaga 06 329 noti 553 mukaaga 06 329 oba noti 574 mukaaga 74 lukaaga 55 banafaabo oba nabo bafuna bulungi. Kakati nkuwe bapoloti bano kankuwe abapoloti abasenkyale nga tutundaba kuddamu kulumba. Abasenkyale bagamba nti ettaka weriri kakati kakadde kamu n'okudda waggulu. Senkyale Property Real Estate baleese ettaka kakadde kamu kudda waggulu ofuna ndagaano ate gwayagala ekyapa milioni 8 n'okudda waggulu poloti weziri bazirina ku makuba ag'enjawulo omuli Masaka Road, Ekyabadaza weziri, Kayunga Road, Mukono mu bitundu nga Kalagi na Kanyonyi na Kifuma na Lubabwe, Enamaliri, Kikandwa, Kabimbire, Mayanga wonna poloti weziri, Hoima Road, Ebusunju poloti weziri, Mityana Road, Ekiwawu ate nga bagamba nti osobola okugenda ku offices zaabwe zino wammanga. Esonde office weziri emabega w'amafuta aga Total ate ekyali Wajjala opposite ne St Francis Church, Ebusega opposite ne Happy Boys. Abasenkyala ojja kubasisinkana oba kuguze poloti kati bagamba nti funa poloti ng'okuba ku noti 7 4 3 7 82 noti 6 oba noti 7 8 7 8 4 8 7 9 oba 7 4 3 13 7 9 bannafaabo ojja kuba nate obafuna bulungi ne tuddayo. Program The Inside Story ensonga y'omunda ekutuusibwako mbagambye nti osobola okukkiriza nti ekigenda maaso munda mu ggwanga Ukraine luyinza n'okuba nga olutalo ekiruubirwa kyalwo kyavaawo dda. Bwe njogera bwe nti ekiruubirirwa eky'olutalo lugenda maaso mu ggwanga lya Ukraine kiyinza okuba kyafa. Gwate Russia era yagala okuwamba eggwanga lya Ukraine kati ate liri mu kwedifendinga obutundu bwe yatwala. Ekiruubirirwa eky'olutalo kiyinza okuba nga kyafa naye ate waliwo ekigenda maaso. Nabagambye nti mujja kukkiriza tuguyite mwoleso gwa byakulwanyisa basajja baleeta osaaga kati guno gwafuuse mwoleso gwa byakulwanyisa kubanga tutuuse ne mu kaseera nga amwanga gatandise okutwata ebyokulwanyisa bya Russia ne gabitwala. Nga bw'olaba Bungereza bwe yalangiridde nti tanka ze baawamba ku Russia ezeetaaga bazimuwe azitwala e Bungereza e London azeetegereze ndowooza abeeko kyakulamu oba agenda kukoppamu oba agenda kukola kiringa oba agenda kukolamu kopi oba ki oba tekinologi oba ki oba kulaba ngeri gye banaakubangamu ebyokulwanyisa bya Russia. Kati awe tutuuse. Russia no yategeezezza nti byonna byewambye ku bazungu mu lutalo naye egenda bitwala mu nkola ya reverse engineering. Olutalo luli awo kati basajja boolesa n'obuuza lugenda kuggwa lutya kubanga ebyaddala emmundu buli kika kya mmundu kati eri mu kuyingira wali. Emmundu eyingira mu ggwanga lya Ukraine buli lunaku tekinologi akuze mu byokulwanyisa. Munnange mbategeeza ne mbagamba nti eggwanga lya Ukraine lirudde nga liraajana nga ligamba nti Abayiraani mubateekeko nati eziri ku ggwanga lya Russia muziteeke ne ku ggwanga eriyitibwa erya Iran olw'ensonga nti olutalo nga bulutambula kati drone zisinga okutuyisa obubi mu drone waffe yegenda maaso. Drone esinga okutuyisa obubi ya mu Iran gye bayita Shahed. Tetukyebaka basajja basiba bataddeko zi sirens bannansi babulabula buli ssaawa nti bannange kaako kazze. Air defense system zibeera alert every time. Naye nga kyebagezaako okwekengera si kyakuwanisa kya Russia. Ekyokuwanisa ekiri imported kyakuwanisa kigwira si kya Russia era kyekyokuwanisa in fact kyokka kye tumanyi ekiri mu ddwaniro nga Omurussia akikozesa nnyo naye nga si kike
yakyeyazika bweyezesa oba kale yagula oba yasuubula bagiyita shahedi 136 nga tugenda okugimanya ebigikwatako mu nnumba ezikuleddwa ku Ukraine bategeezezza nti yebaddemo ne mu kiro ekikeesezo olunaku olwajjo ne luli yeri mu kuba bayisa bubi ejjo nga nabagambye nti omusajja Omuyukraine alina gye yakoze eyita mu mazzi eri gye twayise UUV kakati eno UAV yeeyita mu bbanga ate nga suicide egenda omulundi gumutejja kukuba byakulwanyisa nti ekukube yo yennyini kyakulwanyisa bwejja ng'etulika egwa mu bika bya drone zibayita suicide drone kati Ukraine alaajana gamba nti bannanga akantu kampisa bubi air defense system kituufu nzina naye olumu bujja bungi nga bwe ngenda okubuulira bujja bungi kati bwe bujja obungi ekyokukola mbasi kirina air defense system nezikwatako bwe zikutte obulala ne buyitawo shahed yeeyo kati Amerika mbagambye nti yawulidde era kyengendo bategeeza oba tunafuna kadde Amerika yawulidde okulaajana kwa Ukraine n'agamba nti twetaaga Irani okumusalira amagezi si mu ndeeri mu kibuga Tehran wabula wano mu Ukraine ne bateesa oba Amerika ne batunula abakulu Pentagon ne batunula ne bagamba nti omusajja omu Ukraine tumutaasizza tutya ku drone y'omusajja kubanga luno lutalo mbagambye nti obwongo obwesera abakola ebyokulwanyisa byonna bye baakola bajja bitwalayo bagezese balabe kiriwo ekikola kiriwo ekitakola kati kano kashahedi kabafuukidde zzike Amerika yagenza okumaga n'amaga Amerika n'agwa ku mizairo gye bayita vampire ulira olutalo atuuliriza ulira olutalo we lutuuse bino bye mbabuulira bye bigenda maaso mu lutalo shahedi abayisa bubi Amerika ayiyiza bintu byakuyiiya byakwebereramu bw'oloba ng'owedde bw'ogamba mbuka jje tunaakakwata olumu kayitawo ne kakuyisa bubi ne kakuba ebizimbe ne kakuba zi arsenal zo oba wootereka ebyokulwanyisa kati munnange tolina kagayalirira Abamerika bagenza okutunula ne batunula ne bamagamaga ne bagamba nti kakati kyetugenda okukolera shahid oyo shahid 136 136 loitering ammunition kamikaze suicide drone made in Iran kyetugenda ogikolera ne baleeta vampire omanye bikwata ku mizero gye bayita vampire byonna ojja bifuna wano nabagambye nti katwagala kwetegereza kiri kitya mizero gye bayita vampire Amerika amaze gigamba nti mugire mugiteeketeeka egende musajja bamumalawo lwa buwoomi baleeta vampire Amerika naye ekireesa vampire mizero yabwe gye bayita vampire ekigireesa mu lutabaalo luno kashahedi kampuni eyitibwa Hesa ekola byakulwanyisa aircraft manufacturing industrial company gye bayita Hesa munda mu ggwanga erya Iran yegenda maaso n'okuba nti ekola kamizero ak'omutawaana ka drone ak'omutawaana ke bayita shahedi 136 kampani eno abairani bagitandika omwaka gwali gwa 1976 in fact bagenda maaso n'okuba nti bagitandikira netandika okukola ebyokulwanyisa era mukola ebyokulwanyisa mu baafunira ne idea okukola shahedi era kasookedde nga batandika okukola shahedi bakola variants za mirundi 3 oba ziri mu modo 3 kano ka shahedi kati no gye twogerako yesinga okubeera omutawaana gye bayita shahedi 136 naye mu variants zino ze bakola ba models ez'enjawulo mwe muli ekozesebwa amagye g'eggwanga lya Iran anti-personnel and armored vehicle eyekuba bimotoka by'amagye ekuba bimotoka by'amagye n'okukuba omuntu sekinoomu esooka zirimu za mirundi 3 ekuba amagye ekuba ebimotoka eby'amagye ne gye batuma ng'egenda kusesebula muntu sekinoomu eyo weeri kakati ne babeera n'eyo gye bayita anti-fortification eno yo ekozesebwa okuba ebifo bye mulowooza nti birimu security omuntu asobola kuyitawo wobatadde barriers awatayitika awali zi ladder awali ebifo bye bataddemu
ebitamala gatuukikamu ebifo ebyenkizo nga tebabituukamu kati ne bayina eyo ne babeera n'eyo esiikinga zilada za mirundi 3 atuuliriza kawezaako mita ziringa 3 n'ekitundu obwawaatiro bwa mita 2 n'ekitundu kazituwa kilogulamuzi 200 Shahedi kati kasobola okwetika ebyokulwanyisa ebizitowa kilogulamuzi 3.5 ka Shahedi kano kubanga mbagambye nti kagwa mu bika ebya drone ezisanyaawo suicide drone nti kajja n'ebyokulwanyisa ebyo ne katomera ekizimbe oba ne katomera enkambi y'amagye oba ne katomera awali abakulu awo nako we kasigala tekaddayo okufaanaganako n'ebyokulwanyisa ebirala ebikozesa tekinologiya ow'amaanyi mu kutambula nako keeyambisa global positioning system GPS okunoonya target kitegeeza nti bwe kaba keeyambisiza GPS tekajja kuba wabweru oba tekajja kuba miss kakuba target. Akantu kano abazungu bagamba nti abasajja abayiraani bagezi ddala wakati mu kateekamu yingini baakopa yingini gye bayita Limbach L550E eyo yingini ekozesebwa mu byokulwanyisa naddala ebitonotono ebiri autonomous naye nga abajamani be bagikola bajamani kati kigamba okuba nti abayiraani baakopa tekinologiya yenno w'omu Germany ne bamuzimbiramu yingini gye baateeka mu kantu kano awo baakopa mu Germany era nti kyekimu era kyova olaba nti kantu ka mutawaana nnyo kali mu tekinologiya w'abazungu oba abayiraani baamukopa batya oba baamubbawo naye nti yingini yaako y'amaanyi eringa y'abajamani gye bayita Limbach L550A. Akantu kano kayina maximum speed kasobola okudduka kilometers 185 buli ssaawa. Kati ate kasobola okuba nga kakuli wala bwe kabeera tekazze kwesaanyawo kuba waliwo obuteesaanyawo bwababeera tebakusindikidde suicide drone nti egenda kutuukirako ddala still basobola okukasibako ebyokulwanyisa ne kakasukira bukasukizi kati wulira kitegeeza nti kasobola okukasukira nga kali mu bbanga lya kilometers 1000 oba mu bbanga lya kilometers 2500 okitegeera nga kali mu kilometers 2500 oba mu kilometers 1000 ku 2500 ne kakuba ekigali nga kali Kampala nga tekasituseewo ne kakube Nairobi nga kali Kampala ne kakube Dar es Salaam nga kali Kampala wano nga tekavuddewo kitegeeza nti oyina kutegeka bigenda kubaka bikakasuka koyinza obutakalaba nako kayinza obuteetaaga kujja kimu kubikafuula ak'omutawaana atuliriza ate bwe kabeera katumbidde waggulu kubanga era kalina obusobozi obutumbiira waggulu ennyo ne keewala abalabe abagezaako okalitektinga oba oliawo n'okukasona makajje mu bbanga kasobola okutumbira meters 6 ku 14 waggulu mu bwengula. Bwe naataddeko Pala FM ekkula eri omuntu wa bulijjo bwe bitono bwe bigenda maaso n'okulabika nti bitambula wakati mu ddwaniro eyo drone kevuga koka kazitowa kilograms nga 2 otegedde kaggwange liyitibwa Iraani era amawanga gali abiri bwegati agakalina ye Iran n'eggwange liyitibwa erya Russia. Intelligence y'eggwange lya Ukraine baavayo ne bategeeza nti baakizuula nti wakati mu ddiiru eyagenda maaso n'okuba nti ekutulwa wakati w'ensi Iran n'eggwange liyitibwa erya Russia. Iraani yakwata obuntu buno 12,400 n'ebweggwanga lya Russia ebulina Russia era kirowoozebwa nti waliwo n'obulala kubanga tebabweguya. Kati akantu kamu bakabalirira okuba nti kakozesa omutwalo gumu ogwa $, cost of production yaako okaweesa bamalawo omutwalo nga gumu ogwa $. Kitegeeza nti mukadde nga 35 obwa Uganda akantu kamu bwe kati
ka drone yawo katembera bwetu bwegenda maaso n'okulabika nti etabula mukono gafatadeko pale FM ekulira omuntu wa bulijjo bye bitonotono ebikwata ku shahedi 136 ate ng'ebamegakawo baavudde ne bagamba nti bagenda kuleeta shahedi endala government yarangirira nti bagenda kuleeta eri more advanced bagenda eri 191 bagenda kuleeta shahedi endala abairani esawa yonna kati otegedde nti ebadde show ya byakulwanyisa era ekyagenda mu maaso drone y'omu Iran ebyaddala ebadde ekoze omulimu ogw'ettendo ennyo eri eggwanga lya Russia bagironkinga ne bebibuga bemyalo ebyokulwanyisa byonna ebadde ebikola kakati ndowooza ku mulundi omulala nja kubabuulira vampire nga bwe magambye nti baakayeyiriza dda tetumanyi kinaakolera Ukraine ne America baleeta missile egenda okukawanula terujja kugwa kati shoya byakulwanyisa katandika butandisi bikyajja nga bwe binajja bwe ngenda okwongera obikubuulira kati mbagambye Abamerika mu package empya gye bagenda maaso n'okuba nti balangiridde bategeezezza ne bagamba nti akantu kano bagenda kayiyiza era baleeta missile empya gye bayita vampire. America aliko ensimbi $1 billion emu n'obukadde 300 zalangiridde zigenda Ukraine mulimu ne vampire. Vampire olumu babeera tebagiyise vampire tujja kugyetegereza bagiyita agnostic modular palletized SR rocket equipment kiddemu nkuwe sente eyo gye baleeta mu bufunze vampire. Kakati ebitujja biraba ku mulundi omulala mwebale kuliza tukoma omusawo ey'okubiri n'amalala mangi nnyo waliwo omusirikale w'eggwanga lya America tekitera kulabika kizibu nnyo okukikkiriza adduse ku basirikale ba America babadde ku nsalo ya South Korea ne North Korea ndowoozo baakooye eki ayingidde North Korea agenze kwasa byama America eri mu kusattira omusirikale waayo mu ngeri etali ya bulijjo abadduseeko n'ayingira eggwanga lya North Korea abe North Korea bamulina America esattira omwana tayogera ebyama katubiraba atuuliriza nga tukomyewo. Sara kwabanje n'okuteeka ettofaali ku nkulaakulana y'amaka n'engonjula y'abaana Pal FM ekukomerezawo program amaka amagunjufu kakati ono omulenzi abaana nga njagala suga mu myaka bwegi yona wa myaka gya wansi atya kukyatula nti njagala omukyala ananjozesa empale angulire empale ini reality bwekiba akukanzirire lindako njagala okugere ngo okagenda mpola oyo mwana omulenzi abati oli akasaba ananyo mukyala wana mweta ana biyekoledde statement agikola atya kimulema kwatula kikaluba ku lulimi kuyisaako tinjagala omukyala nangulire empala mpe kino mwoleze empala nakyo kitegeeza amakamba gonjofu buli lwolikera n'onoonya omukyala ali above your level kkiriza obagaana oteeka okumukulira oteeka okuyita ye maama oteeka okukola emirimu yoze sowaani bye byakuleese kakati naye asobola okukolera ebyo ebyakulema okwekolera kojja ekikuyisa omusajja okuva edda nedda omusajja nawe yabanga wakiro 2 bwe yayimiriranga nga gatonjogera mwange siggondiisa amakamba gonjofu buli lwakutaano okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 6 ogw'ekiro amakamba gonjofu togisubwa. Funa kabode super okuva mu MTN kati ku miwendo egikendeezeddwa ng'osooka kusasulako $49 zokka olwo balansi omusasula empolampola nga buli lunaku osasula siringi 833 zokka weefunire kabode super ofune GB 2 eza data wa MTN ogw'obwereere ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 8. Funa kabode super kati okuva ku dduuka lya MTN lyonna okwetooloola eggwanga lyonna everywhere you go MTN. Okuva ku nguudo z'ekibuga Kampala okutuukira ddala mu masoso g'ebyalo ku bizinga n'emitala w'amayanja kati ejjengo lyaffe lituuka buli wamu era tuluutikidde ensi yonna Pal FM at 12. Nyabo, ino internet wenyukanga ekizungirizi ate kamera ya yorumamyo bana ebyandaka ku boko